Time check sawa musanvu gwekiro edakiika 4 enaku z'omwezi olunaku lwaleero ziri 5 November lunaku lwa Saturday. Enaku zino nteekako obudde kuba basinga mu buzaabuzi bwa video muziraba oluvannyuma tuli mu mwaka gwa 2022. Yezo Salongo Kanka Capital oli ku Media Choice Television. Nfunye amawulire agataataaganya obwongo bwange nekinnuma era nekimpisa bubi. Nfunye amawulire agatali malungi. Mawulire agatali malungi nenzija nga gabane nammwe newankubadde mubirabye misana evidiyo eno ngikozesa musanvu ogwekiro olunaku olwaleero nga 5 November. Sawa musanvu dakiika nga ziri kati singa wabula njitandise sawa musanvu dakiika 4 mwemu. That was the time check. Ndi mwaka gwa 2022 omwezi ogwe-11 guyite November. Enaku z'omwezi nga July 14 omwaka gwa 2022 olunaku lwali lwakuna Thursday. Nagenda nenkola video busireyo mu Bundeke ewali amasiro ga Ssekabaka Tebandeke owe-18. Ssekabaka Tebandeke mu Jambula onono yafuga oba yali obwakabaka mu mwaka gwa 1704 mpaka mwaka gwa 1724. Ono yali nno yaddira Ssekabaka Kayemba Kisiki mu bigere ate nga ye bw'amala okubulira mu kibira oba bw'amala okukisa omukono bwe yabulira mu kibira Ssekabaka Ndawula Nsobya ye yamuddira mu bigere. Kitegeeza mu 1724 olwo omulala lwe yali alidde Entebbe. Yali mwana wa kubiri owa Ssekabaka oba by then abeera kabaka nga tanaba kubulira mu kibira owa Kabaka Mutebi yasooka eyaliwo mu 1674 mpaka 1680. Ono nno Ssekabaka Tebandeke owe-18 yali Obuganda ye Ssekabaka owe-18 okuva ku kintu abalibwa ng'omubereberye mu kuwandiika ebyafaayo naye ng'emabega waaliyo bassekabaka abalala. Oyo yali mwana wazaalibwa ab'Olugave, yali mwana wa Nabukalu. Nga July 14 omwaka 2022 nagenda Bundeke mu Busiro okusobola okucekinga ku masiro ga Ssekabaka Tebandeke owe-18. Amasiro ago golaba olunaku olwaliro ekinzukusizza nga mutwe gubadde gumbobba okukibagamba ebiseera ebisinga njagala ensonga zino emuzigoberera ezo programu eyo mwagiraba ewasibuka obwakatebe oba bayita obwakabaka Katebe oba omulangira Katebe gyasibuka eyo mu Bundeke. Nfunye amawulire agatasanyusa. Amawulire gano gali nti oluwanga oba ebisigalira bya Ssekabaka eno bibiddwa mu masiro gano ne bitwalibwa mu kifo ekitanaba kutegeerekeka. Ensonga lwaki nti n'ensonga zino nzibabuulira njagala okubategeezaako nti bangi nnyo eyo gye mubeera naddala abatamanyi ensonga oba abazoogera mu bukyamu bwazo bajja ne bava eri. Mumanyize nkola omulimu gumu ate ngukola bulungi. Nkola omulimu gw'okweyimbamu ebyo abalala ebyabalema kyokka bwe bimala bibateera ku sowaani ne batandika okunjogerera. Njagala kuva olunaku lwayo njagala mwawule kye bayita okuketta n'okunoonyereza. Nze ndi wano ku ground ntegeera ensonga nga abalala tebannazitegeera kati bwengezaako ziraga mu kamera ate ne banjogerera ne bampita agent wa state smart state agent. Ekyo oluusi nkiyitako. Amawulire ag'ennaku gali nti Ebundeke eyo ebisigalira bya Ssekabaka Tebandeke waliwo abadde babyeyimbamu ebiseera bingi okubitwala n'ekigendererwa kyabwe mu vidiyo ez'emabega abamu ku bakuumi oba abavunaanyizibwa ku kifo ekyo bazoogerako. Kyannaku nnyo nti July guba gwa musanvu July nga 14 2022 nze nagendayo nga maze okutegeera ensonga nti ensonga yalibanga ensonga tezibeera ennyangu. Nabalaga njagala mbalageko ka video kano katono. Amasiro ga Tebandeke bwe nti bwe nagasanga gafaanana mu mbeera gye gali gafaananamu. Nasangayo enkaayana z'ettaka ng'ettaka balitutte. Nasangayo amayinja agatemebwa nga bwe nagabalaga nga wali emmotoka bigasomba bwe bigatwala. Ne mpulira enkaayana nti zaalimu obubbi bw'ettaka ne zibeeramu obukumpanya ne zibeeramu obutakkaanya obwali obungi wakati w'abakuumi abaali bakuuma ekifo ekyo ne bakyeddiza saako ne bannyini kyabatuufu mu musaayi w'okugoberera obwakabaka abalangira n'abambejja. Njagala okutegeezaako nti Kabaka Katebe yabeera kabaka bwe bali obwakabaka bwa Buganda ng'era saawa eno aliko Katebe namubalaga. Ekifo ekyo mwe basibuka bonna mu Kabaka Ssekabaka Tebandeke owe-18 mwe babeera basibuka. Embeera ya Kabaka Katebe mwagiraba bwe twamusangira eyo mu ngatto yeeri gimugijjukira bulungi n'entandikawo enkola. Ennaku zino
ngenda nzigwamu amaanyi mukola ebintu ebiyamba abantu naye oluusi ate nziramu ebbali ne ŋŋamba ani yabintuma amwegereze takusuuza kayanziko abamu bagamba oyo kankakasi muganda baama mwe mukebera DNA mwe abalina DNA ey'obwakabaka bwa Buganda nti mwe mukebera buli omu yaba amanyi ekimulimu bino nno oluusi tubikola ne bwogaana okubikola bikuzuukusa mu kiro nga bikwogerera mu mutwe n'osalawo obulira abantu ababigoberera kakati bifaananyi bye mulaba awo bye tuyisaawo bye nakwata mu mwezi ogwa Julayi 14 bwe twasangayo nga mu masiro ga Ssekabaka Tebandeke gafaanana nga bwe gafaanana n'omukulu atudde mu bwakatebe kati nga bwe bafuga oba bwe bakulembera obwakabaka bwa Buganda ono nga ye Mulangira Juma Katebe mwamulaba embeera gye mwamusanga mmwe mubadde mumuddaabiriza ate kati ennaku emuddidde nsaba buli omu abadde abirewo nakuwalire wamu kubanga kabaka wamwe kabaka ya Juma Katebe munakuwavu nnyo oluvannyuma lw'ebisigalira byo bye bavaamu bonna okubanga bibbiddwa situnategeera byatwaliddwawa era nga n'ekigendererwa kyabyo amawulire gano bwe ngafunye neegezaako okukubira oyo gwe kikwatako alina okulabirira ekifo ekyo era ebigambo byambuulidde nja bibateerako ku lutambi wakati w'okubeera nti nno mbakakasiza ddala ekigenda mu maaso yenna alya Buganda agiriisa mululu agirya supiidi nnyo ate agirya simanyi na kyagoba supiidi y'ebintu kwe bitambulira mu Bwakabaka bwa Buganda sigitegeererako ddala oyo yenna eyeekengera ng'oli Muganda eyeekengera okwekengera tekitegeeza nti otidde wabula okwekengera yensibuko y'okubanga osobola okutegeera nti waayi kino nakino kyalibaawo nze nno bwe neekengera mbabuulira ate ng'oggyeko ekyokwekengera ngendayo nensobola okubanga mbaleetera obubaka obwobwere bw'enjawulo kakati saagadde kive mulala njagala kive mu nzo manyi wali abalenzi abatakuzibwa bulungi balenzi bakyali bato naye baagala nnyo okutabula munnange bw'omala okukola ebintu babisanga ku silver plate awo ku lusaniya ne batandika obbiyolawo boogerayogera ebitategerekeka olw'ebyo bye bagoba ebyabwe kati bajja ne bagamba oyo mbega simanya state agent kanka kasipaayi biki ne mukoolingi naye gwe bwompita kyesiri ekyasinza okunnuma mu bulamu ekibadde tekintuukangako okubeera nga bainsitinga abantu against my children ne boogera bino ne boogera biri kale mbeewuunya oba mu mwakula mutya kakati sitera nnyo kwagala nsonga zange zengobako zigwe mu mikono gy'abo abeeyagaliza abaagala okubanga boogera bino ne boogera biri nze wuuyo okubagamba olubiri olwo mu mbeera mwe lwamusanga ne kabaka mwe mwamusanga mubadde musitudde nga mumugje mu mbeera gye mwamusangamu ate kakati amawulire amabi gagudde gamusoziza teyeebase njagala okubakakasa nti embeera gy'alimu si nnungi nnyo embeera gy'alimu Kabaka Katebe si nnungi nnyo oluvannyuma lw'okuwulira nti ate omu ku bammemba b'ekika ekiki ekyennyini mwe bava ate yeekobanye n'abo abaseddekezi abali Obuganda obumalawo nga simanyi babuli ababutwalawa omanyi buli olaba waliwo olugero lwe twasoma tuli bato nti Sebbuto emabega yalidde ensangi simanyi bwe butyo bwemba mwalugjamu amakulu ate era abaagala okulya kino mujja kweyambisa akayimba k'abaana bato ke baayimba nti Nabbubi yazimba ku muti omuwanvu enkuba bwe yatonnya Nabbubi n'awanukayo n'agwa abajjemu amakulu mujjemu agatandikirwako ebirala mujja kubitegeera kyannaku nnyo ekigudde mu Bwakabaka bwa Buganda kati buli Muganda gamba Muganda munno nti kanka kaŋŋambye kakati okuva we nagendayo okunoonyereza ku nsonga z'ettaka ebadde ekyali no go zone gyendi mbadde ntandise okubeera nga sikyagendayo olw'ensonga kasitanve ewantu nga bamblacklistinga nti oyo tajja kuddawo kuba nze envumbula ebyo abalala bye balimbalimba ate babijja mu butambi buno ne basooka boogera bye batategeera oluusi ku ground kati nsaba buli Muganda ali eyo kitegeere nti mu masiro ga Tebandeke amatuufu ku bujjajja bwammwe abasibuka mwenna mu Tebandeke abalangira n'abambejja mwenna abavumu Ssekabaka we-18 yagala mu kitegeere n'abo abagoberera omuva Obwakabaka bwe mutuddemu oba obw'obulangira obwa Juma Katebe nti nno oyo yennyini kwe businzira ku nsibuko yammwe akabaake kajjiddwayo n'ebisigalira byo byonna byatwaliddwa ebintu ebyo byonna yo nabalaze so simanyi kigendererwa kiri mabega ate sijja kulumiriza kwani akikoze oyo naalibanga mumanyi naye nga sijja kumwogera kubanga sinze nvunaanyizibwa ku nsonga eyo mulimo gwange gubeera gwa kubabuulira kale nno mbakakasa nga mbagamba nze nno abanenkubadde abalala bajja ne boogera luli n'ayogera bino n'ayogera biri nabagambye nga ntandika nti omweyogereze takusuuza kayanziko mubadde mumazeemu amaanyi okukola kubanga abantu abamu tebakoleka bana ebintu ebimu tebikoleka okolera abantu abatasiima okaluubirizibwa
ate ng'ebintu bye batakutumya ate fulusi bitumenya bwe tutabyogera kubanga omulimu ogwo bw'ogwewa guli eri emabega w'omutwe gwo buli kaseera guba gukuvugira emabega bw'otagukola gukulumya omutima bw'ofuba okulaba nga togukola ate situkola bukozi kubanga ebintu bino tebiriiko awongerera nti oba sponsor bakiyita sponsor tebiriiko afuba kubiteekamu ssente kakati mbabuulidde muli kijja ku mulala yenze Ssaalongo Kanka Capital mbabuulidde ekiriyo eyo bundeke mu busire mu masiro ga Tebandeke ngenda kubamba terako essimu g'omumbejja ayitibwa Naluwembo nongono yadde alina ekisumuluzo ekiggula mu kifo ekyo okukirabirira gye twasooka okukuma ekyoto ekya Kabaka okubanga atereera Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda Kabaka waffe Ssebuufu bwangu Ronald Frederick Kimera Mwenda Mutebi owokubiri ono nga yennyinimu Kyuchu beene owa Bwakabaka bwa Buganda eyo gye nagenda okuba amavi n'okwegayirira abaliyo bwe nategeezebwa nti bwe bannono ye muluma eriyo Kabaka w'emyoyo nagende wa Kabaka w'emyoyo nanzizaayo mpaka ku nsibuko twegayirire wamu saako nammwe abaatuyambako oggula enku tuzeewo ebyoto bikumibwe Kabaka waffe asobole okutereera kaakati Julayi nga 14 lwe naliyo wano mugwe 11 olwaleero ennaku z'omwezi nga bwe nazibasomedde nga ntandika 5 njagala okubategeezaako nti kyandiba ng'oyo atayagala Buganda butereere oba buterebenkere yali mukola kino nze mbabuulidde twagenda ne tusaba ne tuddamu okukuma ekyoto ne mugula enku ne tuzitwala twazibakolera ku vidiyo saako n'okuddamu okusanyusa saako n'okusiimuula enfuufu n'okukuba ku Kabaka waffe yali asuuliddwa oyo yasuulibwa oyo ava mu Bwakabaka obuyitibwa obulangira bw'Obwakateebe ebundeke ne mumuzaawo kyewuunyisa kitutte emyezi mingi ng'ate Kabaka oyo gwe twagenda okwegayirira akakkanye ku busungu obwo bwe twali tulowooza nti bwe bumu ku buyinza okufaananya Kabaka waffe bwe butyo ate akabaake kaggiddwayo mu bigambo byoyo akuumayo byengenda okubateerako bikakasiza ddala ekyo kyenjogerako nyankubadde yali badde no-go zone nkola kye bayita investigative journalism oba okunoonyereza kw'amawulire okw'ekikugu kutegeeza nti bw'abaayiwo ensonga ogendayo ne weetuukira njinzo kunkaluubiriza okwetuukira naye bw'ogenda e Busiro ayagala ennaku zino sikyateeka comment ku vidiyo bw'oba oyagala okumanya ebisingawo ojja kgenda ku nnamba y'essimu gy'obeera olabaawo kwentipisiza obubaka oba okumpabula oba okunkuba kunsoloboto oluusi wali olwempitawo abantu ne banzikakkanya waaca ne bagamba ebyo bireke biveeko kuba nze nkolera ku bantu ate abalala kasita embeera ennyonoonekera ne mudduka ne mutema ne mutanfaako ate embeera bwe njitereeza ne mudda abalala ne mugiviirako ddala ne mugamba kubanga bino ebiseera ebisinga tebikakibwa mbakubiriza mugoberere wali amazima muleme goberera bulimba eri ababalimba ate munange ne mubagenderako batula butuuze eyo mu busonda bwabwe tebanoonyereza ate nga bwe bakolera yooyo asaanyawo Buganda kati ekyo bakitutte mbakoowoola era nga mbagamba ayagala weetuukire weerabireko n'amaaso go kubanga kingambiddwawo bennyini bekikwatako ate nga kya bulumi eyo nno mu kusooka gye twasuubira nti Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda bwe tuba nga tutereezezaayo mwatulaba nga twera ne mutulaba nga twetika enku ne mutulaba nga tuteekako ennyama ku kyoto ne mutulaba nga tukola biki byonna ebyali birina okutereeza Obwakabaka bwa Buganda ddala Ssaabasajja Kabaka waffe byonna twabikola ne mubiraba kaakati bannange oyo gwe twagenda okwegayirira mu lulyo lwonaaliko Ronald Frederick Kimera Mwenda Mutebi owokubiri bw'abanga Kabaka owa 36 ng'oli yali wa 18 kitegeeza mu haafu awo wennyini kuba 18 emirundi ebiri si za 36 18 emirundi ebiri ndowooza zeezo ati munnange ng'ono aggiddwayo bakikoze mu nkola nti kyali kyabalema okukola ne beegezaako okukikola ne kigaana kati ku luno mu kugezaako kikola bayisemu oyo wa famire yennyini munda n'asobola obbayambako kubanga ate abadde wa musaayi ng'akabaka kali kaabalema okujjawo nga mu buli mbeera ebiriwo ebyo byabalema okutwala situmanyi kigendererwa kiri mabega n'aliteebereza obubbi bw'ettaka n'aliteeberezaawo ebirala n'aliteebereza n'ebitali bituufu kubanga konna kuteebereza naye mmwe mbawadde era ne mbabuulira saagadde kwongera mu byange kive mu nze kamwa koogera okubategeezaako siina mukono gwonna mu kwonoona biyitibwa byange kubanga nze ndi mu nsibuko ya wano abasinga muli mu diaspora eyo nze nno sijjangako na kubeera wammwe nze mbeera wano ddala ensi bwe yonooneka nyonoonekeramu mwenzadde abaana kati nfuba nnyo okulaba ng'etereera ate nze neewaayo n'enkola ogwange newankubadde nga ebiseera ebisinga muguyisaamu amaaso abalala ne muwalampira okwo ate mumala mutuuka eyo ne munyeenya emiti olwo mutuuse mu mboona muzirya muyambisa amaanyi gange ate ne munvuma abalala buuliza ne mugoberera naye mulwanirengako ne ku bannammwe abalwanirira so kibadde kyakubasaba
Alina obubaka bwonna bw'ombuuza oba ng'olina ekibuuzo ky'obuuza buteeke ku 702 84595 esimu y'omukutu guno kw'osobola okuyisa obubaka obuwandiike ku WhatsApp sako obubaka obukube mu ssimu ate era n'obubaka obuwandiike mu message za bulijjo kiyite normal SMS. Osobola okunkubira essaawa yonna kuba ssaawa yonna mbeera nkola. Kyekinzukusiza olwaliro okubanga enkya nyina emirimu gye ngenda okukola kino nkireke nga nkibalaze ate era mukitegeere. Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka Buganda wangale Katonda mwongere era ffe abafuba okulaba nga tusaba bwebanga nnono ye muluma mwalaba ow'ekitiibwa omutaka w'Obwakabaka bwa Buganda omutaka Kasujjulubi nga jjajja wa Buganda nga Kabaka amuyita muzzukulu we era ng'oli abeera mu mbeera y'ekitiibwa ono yasumikira Bakabaka mwawulira bye yayogera ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka. Ne mulaba abantu ab'enjawulo omuli ne Kabaka Katebe yavaayo n'asituka n'agenda akuma ebyoto embeera eterere kati ate gy'alina okukuma ekiryoli gino oli bagenze ne bakola ki ne bamubbayo munnange. Asuze bubi olunaku olwaliro kyekinzukusiza nange sifunye tulo sinza kutwebaka kyekintadde ku kamera eno wonna alaba vidiyo eno kitegere ngikozesa 7 n'eddakiika ezigwamu nagitandise 7 n'eddakiika ezigwamu ngimaliza 7 n'eddakiika 5 nga zigenda okuwera essaawa 8. Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda awangaale. Hello? Network yoga sinungi. Network yange efuwaeka mukama wange yaŋŋaana amasimu naye nze nga limeraku. Yange ng'eyiseemu nnyabo. Bannange obuze gy'oli. Munnange ebigambo byajja ne bijja bubi. Ne basooka bavuma nze bannaye abantu ba wano. Era namanya nti kati gw'oluguddemu. Kati naye sooka oleke. Nyina ekinnumya omutima mukama wo tajjaako essimu yange sinakikubuuza. Mpulidde olugambo nti mukama wo baamugyeyo e Bundeke. Baamugyeyo e Bundeke? Munoki? Nti mukama wo baamugyeyo e Bundeke. Kabaka baamututte. Baamututte wa? Ati nze mba ntereera oba gw'oba otereera? Nze nkuwulira bulungi. Wangi? Kabaka munnange baamututte. Baani abaamututte? Bennakulagamba. Simanya Kasene simanya Wakasanke. Aba Wakasanke. Yakubira ngamba bwenno muteri asokeko obwo gye baamututte gamba abalangira bajje bakuume jjajja wamu. Ne mugamba banaamukuuma batya nga mwenna ebisumuluzo omubirina. Kuyise tetubirina ate Kayemba ye yabadde eggulo mu lubiri. Ate nga ate naye yabaddeko. Kati waayiseewo ennaku 2 eggulo n'akubira nagamba ojja okuuma ejjajjawo bagambe bajje bakuume ojja okuuma Kabaka wo kaakati nno bamubbi. Ne mukutulako gya mmugamba ebigambo agenda afuna ebizibu ate neekwase bekooti babeere n'amazibu gaabwe. Ekituufu oyogera awo ekigambo. Eyamututte y'amanyi gye baamututte be bamanyi. Ate gwe olinako amaanyi bw'ojja n'oyogera awo ekigambo ennaku zino munnange nange neegendereza. Wangi? Nti gwaliko amaanyi. Hello? Gwaliko amaanyi olina kwegendereza. Nti gwaliko amaanyi olina kwegendereza nnyo n'ebigambo. Era nina okwegendereza kubanga munnaye abo boolaba baali banneetikkadda. Ngamba omuntu kaanaafa ewaabwe nga bannona n'amajambiya. Kati nina nabbeekwe kanze sinnalinnya nayo. Kankubu olaba ffe abatalinako yadde akaanyi ku mutwe. Ennaku zino nange ekigambo njogera n'abatono nfulumya bitono munnange. Embeera yanneekyusiza ate nga nali nyamba buyambi ate nze nabikola nga ndowooza bintu bya bulijjo. Kituufu nze namanya. Sooka oleke nze mbadde mmanyi olina kubanga okaaba kati nti mukama wo baamututte. Nkaabira si. Bagambye lubale bamutwala. Bw'otwala bibugo byo ne bw'otwala Kawanga nga ye yaddusa dda yageze looli.
kati akawanga bwe bakatutta ajja kubonyabonya babadde bamutwala yazze n'angamba n'amututte n'eggulo n'angamba yemuleke ye tali bubi bamututte kunywa agenze kwenywera kati nze nyinza okuddamu nenzira kwebyo abadde yalakaasira dda nga bamulemesa nawali eri bagamba okukolako obulabi kati kagende yenywera era byenkaaba kubanga bamutwale sookoleko embuuzi abo abeefuula bannannyini kyapa nze yambuulidde ddene gye bali naye nze yaŋŋambye mmuleke yambuulidde gye bamututte naye nze yaŋŋambye mmuleke kati eyo tukyaddayo okukumayo ekyoto mmuleke asooke abeereko bye yeekolera nkazi kati kambuuze eyo tukyaddayo okukumayo ekyoto hello netiwaaka yange oba yenfunze simanyi kira awo mpulira awo mpulira netiwaaka eyange ndowooza sikuwulira eyo yegira neebula oba yange siritegeera kati awo mpulira awo nkuwulira kyembadde mbuuza nti eyo tukyaddayo okukumayo ekyoto ninja kuddayo kakati we baba batutte tebandeka te Sewamala bamututte Sewamala zemala bakirira mu ttaka gye nakutwala waggulu kakati abe bamugyewo annange anti nze mbadde ndowooza nti ajja kusunguwala gwe mukuumi omukulu agenda kukola ki mbadde mmanyi ajja kusunguwala era agenda kubatugumbula ekyo nkyogera mwalaali kuba nababuulirirawo nabalabula ati awo biddiridde buli omu yamanyi naawe obawaddeyo gwe mukuumi asooka ate kati lwaki obawaayo ani ale kati gwe bwogamba be bamanyi ffenna tubadde tubalira ku ggwe gwamulongoosa bunange bwe ŋŋamba ki nti ŋŋamba gwe bw'obawaayo n'ogamba nti mbawaddeyo netiwaaka nti eyange embi kye ŋŋamba nti gwe bw'obawaayo n'ogamba nti mbawaddeyo be bamanyi ate nga gwe mukuumye gwe tubadde ffenna tusibirako olukoba nze njagala mukimanye ndi mwana wa buwala nze nayogera kyeyaŋŋamba era nakola kyeyaŋŋamba mmaze emyaka ena nga mmukuumiddewo era mbalemesezza okukoleramu ekikyamu ne batuuka okunjigga banzigyeko omutwe gwange n'endaaja walaba we nakulaajanira nga njogera ekigambo kimu kaakugamba nti kabaka bagala mumutwala awaŋŋamba beewera ne bajjanga ne bagamba oluwanga bajja ddukanyuga mpaniridde ekimala bannumbye ne bamenya ne balemwa ekimala waŋŋamba eyabayambako wa mu nnyumba eyabayambyeko tewali kyesimanyi naluli baali bampita kabakawo bagenda mubba nga baagala kunzita owulidde neneŋŋaana era okgendayo nempaka mbe bamwagala mu mutwale owulidde wamma waliwo ewankubirawo emabegano ojjukira ewankubirawo emabegano nga nyina ebintwala lwakuba nange ate banti baali banvuma nekugamba neŋŋamba n'abalangira naye bagaa kabaka mwe bagambye bamutwala naye nze ndi mulwadde ebisomuluzo nga babirina ebatagendayo era we bamubbye naye bagamba kabaka mwe bamubbye nze kabaka owange gwenkuuma tannannenya nako era tannandaga ku busungu era tannaŋŋambako nti nakoze ensobi wabula nze yazze negyendi nga musanyufu kati abasigadde be bamanyi nze siri mwana eyazaalibwa mu nnyumba eyo tinazaalibwamu nzekka ekyo kibadde kivunaanirwa ku nze nzekka olwo olujja luvunaanibwa ku buli eyeeyita omulangira mu nsi muno nga ne kabaka omutwaliddemu nga mutuufu wa lulyo
Kaakati bwe baba kyabalema nga nayasama nengende Mengo nenjasama bo ne banfuula omulabe waabwe ne batandika kunoonya kunkolako obulabe oyagala nkole ki mazima ng'ate bo bennyini era be bamutwala mukire bamukozesa kati oyo wa famire yamanyi bwe baba bamutwala bagenda muteeka alina we yamutegekeddayo ayamba kuba agenda omusengula niye bamuwadde buwisente olowooza nti waliwo kye batangambye buli kimu bakingambye esente ze babawadde abaabikoze buli kimu njagala okimanye nze nnina omutwe mbuulirwa osobola okumanya lwakuba nsirika naye ojjukira luli waŋŋamba nti awo tebasobola waŋŋamba nti awo tebasobola kusalawo kati bo baasazewo batya baasoose kukolerawo byawongo tebalina byawongo bye bakolerawo kuba waŋŋamba omuntu bw'asala awo afuna obuzibu kusalawo nakugamba tebasobola kusalawo ng'owa famire omuntu asobola okusalawo wa famire kuba kuyina okubaako owa famire owa famire yeyakikonze bamuyita Kayemba asinziira buyaga akolera ebintu bye byonna yannumbako awo n'amajambi agamasamasa okitegeera wadde okubyekulaba oba nange nkaaba kati mbadde mmanyi ku bwagazi bwe nakulaba bw'olina nti oli wekimunyigiriza bwe kityo kati gwe kirabika wazirisa olina mu ddwaliro nze sina byenkaaba kabaka wange yazze edda gyendidda ate namusanyufu kati ate nze nakola ogwange ssebo era wakiraba kati kambuuze ogwange nagukola ate nga ndi mwana muwala ate ekirungi sirimu mu lukwe kati abalala bensatinde kati kyenjagala okumanya kuba kibadde mbadde ntidde ne ŋŋamba bannange omanyi kyenti ennaku zino buli wantu wonna we nagenda ne kamera ne wagwawo obuzibu banabaleekaanyi batandika bakimbugwe waabo mulaba kankaka kati mbega omulaba bwe yagenda ebundeke kati baabitutte baakolera bannaye mba nfudde ekikulu kya byonna nze jjajjange yabiraba nga bijja buli kimu yakiraba yaziddako essimu za WhatsApp abo bonna yabankutulako kati nze saagala kumanya kati kyengamba bagenze bwe tuyingiramu mu nnyumba eyo n'embugo baazitutte na buli kimu sinnatuukayo naye nze obubaka bwe bampadde buli kimu baakitutte tetutito nagezeeyo nenyingirayo nendaba buli kimu baabitutte tonsuliza ku bunkenke baaba maze emyaka ena nga njogera ekigambo kimu ekyo ate ze bava kunkubira nti ne taata yagenzeeyo ate yagenzeeyo amaba kulimba konaŋŋamba kumanya nze nababuulira ne nafuula omubi eyo Mengo yonna yanfuula omubi buli omu n'atandika kunnoonya kunkolako obulabe oba ab'emmengo baabikyusiza ekifo nga baabitutte walala bwe babirye siina kyemmanyi kubanga bayinza okuba baabitutte ewalala kubanga kati nze ate abadde mu lukwe lwabwe nange bankubira bukubizi oli naŋŋamba kabaka agenda mutwala era ŋŋamba muzzukulu wa kikulwe abadde awo ng'amaze ebbanga nga antawaanya ng'akolagana n'eggolooba nga bansumbuwa nga bamazeeko emirembe bantegekedde okufa kungi nga buli wojjawo ofuna bizibu mu kifo gy'okufuna emirembe kati bw'aba yasobodde okunkubira essimu nga ŋŋamba ŋŋende nkuume kabaka wange newaita olunaku lumu kabaka wange naŋŋamba kabaka wonno bamubbye naggambye ejja omukuume n'ogaasi olowooza yali ategeeza ki naawe muntegeerayo ennyangu yali ategeeza ki munnange kati amala kunzikira akaalyoka afuna ekyayagala nze neŋŋamba sijja kulinnyayo bamumutwala mu mutwale nze sinze mulangira nzeka eyo wakyagendeka agendayo gwosaba togenda baabo ojja kunzitabana kukola ekibi bagamba mulaba kankaka mulaba
Akati sigenda yo naye jogina ngo kabaka ntume. To baba soko bireke katogenda bajja gamba mulaba. Omukyalo oyo gwe mulaba. Kasita yatunula mu kamera ya kanka kanayogera. Olwo baba nyamba buyambi baba togenda bakola ekibinga ngobo nkoze akabi naku zino sula kutebuche. Ati kimbu oza ngeze wasembu ne bagamba batya mbolo kwangu waje noteka mu kamera maso no. Olaba kati omuntu ne bwemba nanyumya naye bagamba mumulabye embega. Mu kamera. Anti kati ate n'abalala bwe bali bajja okupima ettaka batunuzaamu kamera era ne batunuzaamu ne balipima ne taata oyo waali. Ennaku zino Kimbugwe yennyini yakulembera. Kasabalaba omuntu gwe nagiranga mulaba nze nali nwana kanka bwe yagendayo state agent olwo nga bakola baba tonzita bwabanga oyinamu byotiddemu bw'ogendayo kati n'ofuna obuzibu bagamba mulaba nze omanyiwe nabikolerako teyafa. Kakati kanka kalwagenzeyo yo state agent abantu babanjagaza kisimanyi na kumanya. Bonna balulimu abo boolaba. Ojja kwekanga nga balulimu kati banoonyanga mpiso. Vaawo nze nnemesa. Ate ogambye omunange okuumyeko ky'okuuma. Nkuumye. Ekirungi nze kabaka wange yansiimye. Kati bagala kufuna sente mu ttaka. Era bo bataka be bakiriko. Kuba bayinza okula kati gondi bulamu gye yakka eri bona agendayo n'abo kyalina yadde. Ujukira luli twagendayo akakubo ke tuyitamu konnaka twayita mu ttale nawe waliraba twakuba ttale. Nze nabalumbye ne bagamba okuba mujjiro ne bulamu engudde. Anti ate banaku tetusobola kujjawo tetusobola bakubawo bisinema gamba nno mwegendereze onaba ojja kuba tokyasobola yadde okkuma ekyoto ate banaba ettaka balibbye nga bakyakukkirizayo kyagendayo. Ojja kuba tokyagendayo. Era kubuuza kuba wali obinnyonnyola n'oŋŋamba waaye nze ndi mukazi nakolako kyenkoze kati ebisigadde kambirekere kabaka wange naye baabo okukubira essimu eno nze ndi ku puleesa buli kaseera puleesa efuukidde puleesa. Nsula seebase abaana bange nabajja mu ssomero abantu bampereza mesegi z'okunzita kisiraani bampita buli kimu naye kati buli kempulira kakubye nga naliyo nsula seebase. Nakati owulira ndi ku kkubo baba nyamba beera mulamu nyamba olaba nakati ndi mu mmotoka ate nkulimbe ndi mu mmotoka munda giwulire ndi mu mmotoka munda paakinze ku kkubo nga mmaze okukiwulira nkwegayiriro nyambe bw'obanga otyayo tonzita wendi bwe bakyogera bati. Akakodyo kaabwe kaali kalulirwe bampita kati bwe kyagaana era nabaddamu kyebaali bagwanidde okuwulira. Nakati togendayo nze nakola ebintu ebyenjawulo nkoze n'abantu omuntu yenna kati nnaku zino ne bw'aba alwadde n'akolola baga kanka kamumulabye ate nga nali nkola kulaba nga Buganda eterera naye kati binfuukidde obuzibu. Weebale omala kugira munange weebale togendayo kati bwakutuma musabe n'obukuumi. Ekyoze bulijjo kyemmanyi era kyenkola ekintu ekirala kyonna. Bwakutuma maama wange saba obukuumi tonzita. Omulamu yabeera omugagga. Kati akawanga kate bandeke badduse nako. Gwe kyoba olina okumanya abakatabeera wamu okujjako ng'okuŋŋaanyizza buli kitundu kye we kiri. Oyinza okufuna ky'oyagala.
kabaka si basiru nti kubanga baddiye ebyesigalira bye byonna ne bateekaawo mukati oli olw'okuba kino agenda kukola bwati oba balimba tosobola kati okujjako ng'ogenze mu bitundu ebyo by'omanyi ewali buli kakwateke n'okola ekyo soba osobola omumufunako nyamba baaba bw'oba ogendayo eddamu onteekamu ogamba kanga katalina musango bw'oba ogendayo bayinza okukola ekibi onteerako mu ddaame n'ogamba naye kanga kayajja buzzi wano talina musango anti bwe bakukola ekibi bwe tunaaba tusoma eddaame likakasa abantu tusiina buzibu ate baabaaza nsula kutebuuki abaana bange badduka tebakyasoma kati anti olinga ngamba sinange nkola eddaame bwenfa eddaame ligambe nti kankaka teyalina musango ate kati nze nkubuulidde ennaku zino bakola bwe batyo omuntu olugira nti mulabye kankaka yaliko naye mulabye nenoonya we neewolereza nga kituufu omuntu naliko naye naye nga n'omutima gwe nakoleramu gwali mulungi nenoonya gwe ŋŋamba ati banaye ensaasira ate sirina buzibu nga buli omu akwekyusiriza ku ssaawa esembayo kale naye nze bwe naba kugendayo njagendayo naye nga tisagala kugendayo naye baaba batukoze bubi batukoledde ddala bubi be bamanyi ne bye baagala kukola bakole be bamanyi nze nabavaako kale kankuleke naye nyamba baaba weekuume nze sisobola kwekuuma naye katonda nkuuma nejjajjanga ajja kunkuuma kuba yankuuma dda omuntu wajjira nejjandi ezimakamaka ne zimulema okuyisaamu kati bukuumi ki obulala bw'oba oyagala ate nze ky'olina okumanya gwempeereza yasalawo wakati w'abalamu n'abafu kati gwali bansaliddewo sirina gwe nneekwasa yammanya nze mbikoze obubi omugamba nankuuma nange nannyamba nagenda mu nsonga ezo nakugamba nagenda mu nsonga ezo nga ŋŋambye bwe sikola nja kufa wakiri nkoleko nfe nga nkola kati nze bwenfa manya nze nkoze ensobi mazima gwafudde omanya abasigadde basigala boogerera kankaka gwafudde omanya eyo si problemu omulamu aliwo okwogerwako naye ekiseera kimala kiyita mbonyeebonye kati wano we bakugamba nti nze ndi mbega wa Museveni gwe naawe tebaamala ne bakikwogerako andi basooka ne baŋŋamba oyo omukazi gw'ogenda okulaba mbega waagundi bwe baamaze wayiseewo wiiki emu oba Museveni alina bambega bameka nange nga mwendi naawe nga mwoli n'ombuuza nti tufaaki ne nkugamba nti mubuuze nekugamba mubuuze kuba omuntu ayogera ebigambo bye ng'amanyi nange ye bwe yali ampamba nga nteeka we yanteeka bo be baali mu byambalo by'amagye oba nze yandabako omuntu n'omu ng'ali mu byambalo by'amagye mazima ize nno katonda eyantonda gwe ntya yekka n'olunaku bwe lulituuka nga ntwala zenne mwegayirirako kimu kundesa baana bange ng'ate ndi mu kubonaabonabwenka ne bajjajjange abo abasigadde ze sirina gwe nsiya ababe nga bakutenda ng'olyogeza mu bbanga eddembe nga lino n'omuntu nze ebyo tebinkwatako be bamanyi owa kankusiibule naye baaba nkukubiddeko essimu mbadde ntidde nja kwekuuma naye ne bajjajjange bankuuma kale nnyabo kubanga singa nagenzeeyo omanyi lwaki sinnagendayo eyo yensonga kati bo bamututte bamanyi bamulina ate nze yazze edda gyendi kati awo ebamanyi baatutte bisigalira
ajja kutuuka akubanje. Olaba omuntu afiira mu nnyanja omuntu abafamire ne babonaabona mpaka lwe bamuzza. Kale weeraba. Bandabira abaana.